Yo nyengeddewo Fefe Busiwo ku Alani exclusive atenga jukira bino tebiri abusive ndino wakabyani Alani Cruise ne Fefe Busiwo anywe ebirala nga si boozi. That's one big memory. But ekyo ino kumuna kyogamba nti this has kept me with Bobby Wine. Oba ayinza okuba naye takimanyi. Bobby Wine. Ekyo gwagenda kingamba. Natandika ndi fan. Ekitegeera. Ng'abalala bonna ne kati ndiki ndi fan. Ndaba omuntu gwe nali mpagira bwe nfuna kyase mukola ki musemberera. Kati okitegedde. Ate mu kumusemberera nga si waaki tali negative. Nagamba sewo ne Kapepe sewo mukaba Dubai. Sewo muleka Pepe kaba Dubai. Promota yenyewe nagamba gamba mupolisi akwebulayita. Amsterdam! Wagamba welcome to Amsterdam. Wagamba mpolisi? Akuwe kulaita. Okukume. Oyo moto, oyo chachi. Abantu barwana waliwo yase motoka ya munne. Waliwo ne yayikyengwe za munne. Ku luyimba luno. Nagamba gwe nebyo ebiviiri byo. Tebigenda kukola wano. Ngamba omusajja yandigambye bulungi wama artist kola bwoti naki ne bwoti naye n'alaamirizaako ebigambo. Nagamba nonna ekibiri kyange naasaaga sijja nokwata nze ku kibiri kati naasaaga. Omuzadde Lubiri High School Buloba Campus ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso. Ly'ekisulo n'abava ewaka lirina UNEB Center number ku madaala gombi O ne A level. Abasomesa batendekedde ddala mu kalikulamu empya. Eddiini zonna tuzisoosowaza so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi. Library weeri ate ng'ejjudde science lab, computer lab ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi. N'olwekyo twala omwana omuwandiise kati. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, kumukutu kwe tuli Cruise exclusive, Alani Cruise gemanya nyongero banirizaako ina gye musinzidde okubanga mutulabira. Mwebali nnyo mwebalidda. Omukutu gwa Cruise exclusive guno tuli mu bantu emitwalo 22. Damu wetegereze wansaawo emitwalo 22 egy'aba subscribers. Kitegeeza nti omukutu guno gwe gimu ku mikutu egisinga okulabibwa mu ggwanga Uganda. Wabula tewali mulala asinze kikola okujjako gwe. So nyongero kwebaza naye tekigaana kubanga tiwoba wafuna essimu endala yongero subscribing. Tegeeza n'oyo akuliraanye n'oli ne munno ne maama ne taata omugambe nti subscribing ku mukutu gwa Alani Cruise gemaanyi ge bayita amaanyi g'abantu. Otherwise tusinzidde wano mu kibuga Kampala ku kizimbe Dikke wano Ensambya offices zaffe zi studio we ziri eza Cruise exclusive era nga nyongero kutegeeza nti muganda wange online is the way to go. Buli muntu ajja kujja online. Buli muntu ajja kujja online oba mwagala oba temwagala. Online is the way to go. We broadcast live nga tusinziira ku mukutu mugatta abantu gino gye social media. Tuli proudly powered by banaffe abakasirye breeders abakutegeeza nti osobola okubanga weerundira embuzi ente oba osobola okubanga oyiga obulunzi on a large scale ng'obeekutte ate nagamba ente zaabwe nene ddala. Embuzi nze mwennyini nafunako so mmanyi embuzi yaabwe bwe yenkana. Embuzi ya bowo ogimanyi bulungi nnyo. Seetaga gikunnyonnyola gwe omulimi. So bw'oyita kawe waakasirye yaŋŋambye agenda kutandika okubanga akyaza ku bayimbi ku faamu nga bawaayokko ku bisolo eby'obwereere. Mwami Kasirye mbadde nkusaba woba otandika okugaba ku mbuzi ente oyina ente ze ziringa hoose ezo. Fefe wuuno muweeyo ente. Nawe nawe ogenda ogisa Fefe. Yawo nasooka okufuna. Oli mulimi Fefe? Okufaako obufi. Njagala nnyo kala obulunzi. Olunda kisofa right now. Jukira am the good. Obyalo apo. Kati embuzi mwana nzaagala nnyo kirooto kyange. Olunda embuzi Fefe? Olina wunga mmeka sofa? Ntono. Oweza kunze ninawo 2.
nyina omukaaga omulimu lotandikidde wabi nina Febusi olunaku olwaleero weetuli okulaba nga ate tugenda kunyumyamuko kabaka wa rap Febusi wali mu kizimbe bulungi nnyo era nja kuzzaayo ku butambi bwange emabegako eri nkuzzeeyokko kuba saasobola kufuna Fefe naye ng'olunaku olwaleero we mmufunye ajja kuba naye ate ampa nga bwe mwalaba musajja wange waliwo omusajja wange ayagala ennyo ba rapa ku TikTok okuba muyita Kenny Yoshi boy abaagala nnyo ayatero banta futirawo n'agamba akati Fefe yagize akayimba bambi big up upon yourself muganda wange oyo is the only TikToker oba nali muse TikToker naye okay broadcaster ku TikTok ina podcast ayagala nnyo rap olunaku olwaleero nkyazizza ku musajja ne Fefe by the way so compare kido Fefe olemezaamu nnyo otulemezaamu nnyo twali tumanyi biwedde naye Fefe okakasizza okakasizza kuva eri ng'ojja n'essiimuwo okitegeera mu summertime ne Fefe oyina emyaka emeka mingi naye nako mu bbala ate nyina gye nakomako ate gye mpulira nze gye nyina aya father okay first hello to my viewers Fefe Busi tutandikiraawo kubanga I feel like nina wenjagala otandikira naye omanyi maze ebbanga nga sikyaza ku Fefe nasemba okukyaza Fefe ono twali busaabala ne King Saha nga naye ne interview eyo gijikubanaga yali yama olaba ne kati bagizza amazima ga Katonda nange nzirayo nenjiraba yali yakabinye kyo soko obuze ku bantu Fefe Busi yo abatulaba mbala musiza nnyo amanya bamuyise Fefe Busi wo boyagala kuweerawo the baddest era kyenjagala Fefe kumpeerawo the baddest the freestyle cruise exclusive once the smallest now the biggest Fefe pamu freestyle ya cruise exclusive Nalan Cruise wakati jukira yo okay kabaka wa freestyle linda ko nkwanjule. Ladies and gentlemen, on the show today hosting the best freestyle rapper Fefe Busi wo boyagala kuweerawo alongside Alan Cruz, Mr. Handsome Slade. Yo nyengeddewo Fefe Busi wo ku Alan exclusive atenga jukira bino tebiri abusive ndino wakabyani Alan Cruz ne Fefe Busi wanyu ebirala nga sibuzi jukira kubyo omujozi gwa mani yu kitegeeza abali ku mukutu wonna I love you sigala ku mukutu mwana toguvaako yenze Fefe Busi wo ate nange tompaako. Wow. Okay. Waliwo akafaananyi akali ku internet akatambula this time round njagala kwekakasiza akafaananyi ako oli gwe Gravity ng'ositudde akaana kati akaana ako akawala bawandikako nti Avapeace. Is that Avapeace really? It can be Avapeace nawe abawala bakula mangu mwali musituddaani oyo wamma muwala yali wali waka waffe na Bulagala kibebi kito baali bakiyita Keeza neno mwali ba mukwano ne Gravity mucha kati mwaddawo twakola kati we mwesanga tulawo n'okwesanga mulawo kwesanga. Who is your friend rapper kimukwano gwo? Abasinga ndowooza banaviyo bazemithi Jimnola ndowooza sitwalinaako buzibu Jimnola kuba yayimba kula show yange yajja n'akola ne zirehaso ani awo omulala Fefe gundi Fik Fameka Fik naye tetwalinakombwa abadde n'ebizibu awo twakavaayo era naye butwesanga tubonga I think sirabawo gwe nyinawo buzibu. Wamma who is a rapper? Who is a rapper? How can you well define a rapper? Fefe singa batya kumacha kuba kati eno interview nagambe njikoledde rapper mu game hip hop. Fefe rapper yani oba hip hop artist yani go oyimba okuba hip hop uba hip hop
naye era bwe nebo wankuba mu kukidandali. Fefe. Yes bro. Pozi kati emyaka emeka ng'orapinga ng'oli mu hip hop? Myaka 10. Tugana celebrate 10 years of Busoba? Yeah. Tugana celebrating? Yeah. Okay. So myaka 10. Fefe. Who is a rapper? Who is an hip hop artist? Ndowooza ate rapper ne hip hop artist birina kujja lumu ndowooza. Kuba soke nga tunaba rapper tutandike na rap. What is rap? Rap is rhythm and poetry. Rap is rhythm and poetry. Yeah. But desikawulirangako. Yeah. Rhythm and poetry. Abo baba bategeeza ki? Rhythm, kati rhythm oba Kyekivuga. N'okutontoma. N'okutontoma. Okitegeera. Omuntu okuteeka ekitontome ku ngoma. Ku rhythm. Ofuna rhythm n'otontomerako. Okay. Okitegeera okutontoma. Lwakuba okutontoma mu Luganda mpulira kisaaga ate wali poetry mpulira nga kigambo kyaki kyamaanyi kuba si buli omu bw'akola poetry ekitegeera naye bwe tukiza mu Luganda okutontoma buli omu ayinza olowooza okutontoma buli omu kisoboka akolaki okutontoma obutontomi naye it's rhythm and what poetry kati kyekyo ekitegeera kati hip hop gwe bakubirako rap ekitegeera gwe barapingirako wadde ng'osobola okurapingira ne ku ngoma etali yaki ya hip hop kati hip hop nga yoitse genre ate nga ye ate mu genre zonna yatuuka n'ebigejja nnyo ye n'enfuuka culture. You can live it. Yeah, you can live it. Eyina ennyambala yaayo eyina ennyimba yaayo era nga bw'ogiwulira eyina enneeyisa yaayo eyina emisoso gyayo eyina bigraffiti ng'ebiri hip hop abulaba basiigasiiga ku street ku bisenge eyina MCing ava mu hip hop okutandika okwogerera ku ngoma ng'engoma ekolaki evuga. Uganda ani asinga okwogerera ku ngoma MC? Ani akikola? In a hip hop way? In a hip hop way sikirabamu. Wano Uganda kite ku business. By MCing mabaara. Waliwo MCing as an element of hip hop. Kati waliyo beatboxing. Ogitegedde. Kati hip hop n'abeera nga muki nga munene nnyo. Mulimu ne rap ne rapping. Mulimu ne freestyle. Mulimu graffiti. Mulimu n'ebyo byenkugambye. Oliwa gw'oliwa kati nze ndi mu hip hop nga muyimbi okitegeera era rappinga. Okay. Yamaani. Hip hop oli mu hip hop mala muyingiddemu ne mu fashion okitegeera era ne element ya freestyling. Kyekino nga kyoli kati kyetulaba Webale. oli mu culture. Ni mu culture. Byentuuka ku ngoma n'enkubeerawo byo ndaba nga ngoma byolaba ebipale olumu byenkuba ku show fashion n'egikyusaamu n'enkuba empale nga ekiwato kiri mu bulago. What has made you outstanding as an hip hop artist? I think freestyle has made me outstanding, but I'm also a good researcher. Ku craft wange ngezaako okuyiiya ennyo n'endeetayo ebintu ebipya. Ebyo nga byolaba natandikawo bato n'enkola who is who. By the way ekyo gwoyo akikoze buli omu n'abuukira ku ngoma. Abayimbi bonna baganda bange bonna ne basitula abamu. Nakola yes no. Nesitula abamu? Ina abayimbi be yaleeta. Ngani? Leeta be yaleeta Becho Ndowooza Jim Nola n'abalala. Naye era baaliwo ndowooza naye yabongera. Naye awo era wetwagirira. Byebyo bya hip hop ndowooza. Golowooza mu game eno eya hip hop mu Uganda oli ku namba mmeka? Ndi ku namba emu ssaawa zino.
sawa zino ndi kunamba emu na luyimba ki baluyita history wangi baluyita history interview part 3 andi tunyumya hip hop tunyuma hip hop baluyita history genda ku YouTube olabe tuli mu views mmeka mu bbanga ki okabereyo ne rapa kyasembyeyo okutaawa olabeyo ne rapa kyasembyeyo okutaawa fefe andi tuli ku bya hip hop tuli kuba hip hop si hip hop tetuli ku bya hip hop ani akuba hip hop asooka olabe YouTube okay tuli ku bya ki hip hop 2 weeks luli interview part 3 luli mu mitwalo 17 mu kasanvu baluyita batya baluyita history luyimba lwa hip hop lubadde ku namba 1 ku YouTube lwakavaayo luno lwa hip hop hip hop nyumya history kati nyumiza abana Uganda history waabwe naddala okusinziira ku bapresident betuze tufuna kati waabwe nalimba nyumiza okuva ku president eyasooka mpaka gwe tulina kati nange nze olwaliro ngenda kunsonyiwa ndi mu class kuwulira ndi mu class nze ngenda kusoma busomi nange siri teacher nnyo naye nja kuyigiriza byetamanyi kati hip hop ayina njawulo ki ne luga flow kati luga flow nga bw'owulira luga neki ne flow mu hip hop culture nga bwe nagambye erimu ebintu bingi kati bwe yatandika okukwata mu nsi ez'enjawulo abasinga ne batandika omuzza mu nnimi zaabwe bakitegeera kati nawe wano kwekumuzza kati naawe mu luga flow mwoli kati nyimba luga badde manyi kuba ogenda fiisaamuko naye kati so kakati mba mukyamu bwe ŋŋamba nti baani abafulumiza ennyimba tutunuleko batya banno ogambye oŋŋambye wano kebera ku history tulabe bwakola ku YouTube tumale tukebere kati kankebere bonna kati no nsobola okusindika nga ate nga sizoleyo si mu bubi mu general zonna era nkuteerayo history wange n'avuganya nyinza okuba nga sinzaasinga byezi naye era luvuganya ate nga luyimba lwaki lwa hip hop strictly hip hop kati leeta ennyimba za hip hop eza 2026 bwaba waliyo n'olumu olwakafuluma mu 2026 je luli olwa gravity oyo si hip hop kale kuba history okube n'olwa mukyali waffe gravity omala okunia ssebo omusajja w'amaanyi ate olulwe nalupya nnyo omusajja wattu 4 days ekikiggwe toseka why are you laughing tokisekerezebwa kuseka mu interview yo ng'ogenda kunkola bubi Allan Cruz nze nseka nsate nsekerawo nawe ndi bwe muba temuli byakuseka ssebo kale naye nga kale olwo si lwa hip hop ono dancehall I think they're kangende wano baba tuliwa wayi nkyanonya tovaayo bubi yogera gy'olaze mbadde wa fiiki onoonya ki gamba abantu kyonoonya nange kati onoonya ki sinnakitegera tuli kuki tuli kuki fiiki yasembyeyo kuta ekyukakyuka 14 myezi 3 emabega kati kyekyoliko tuli mu kunoonya nnyimba za hip hop abaliko abalimu kutya ennyimba za hip hop
kangende bote wajimba bali mukuta nyimba za hip hop sija kulimba hip hop wano kizibu no muta chengezako kugamba chokola bamusibako kali akagamba mutakola sente takola biki naye ate tukulaba abantu bakubuukinga naye nange siyimba hip hop yekka nagambye nebo wamu nga ndaba teri aliyo nenkubamu ku kidandali soko linde okola otya nebo wamu nga ndaba teri aliyo mu competition mu kisiri lindako ng'olina okuyingira eno nawe bibiri ebigoma biri kyogamba mbobeera mu hip hop eyo nga tolina gw'olaba ajja hip hop gwatuuka n'aboyera ddala aniko bani bakompetita bo kati awo gwalina okubangamba nze nange nyimba buyimbi naye nga sigenda kulimba abayimbi ba hip hop tetuta nnyo okusinziira ku genero endala ate nga sizoliyo mbanyimba za hip hop muweno wiiki zifulume mbu enyimba 5 buli friday music afuluma neleera bidi empya zifuluma ojjako ebiranga genero ya hip hop abayimbi ba hip hop kati kyoba olaba nagambye ngezaako okukola research bwemba nkuleetedde oluyimba lwa hip hop nkolera ka masterpiece nga nawe okawa obudde n'okakolaki n'okanyumirwa n'ogamba nayeeyeza. That's the first interview I did with Evelyn Mike. Yali interview one yogera ku biography yange nenkola interview tunga bagiyita Uganda empya ekitegeera kati interview 3 bagiyita history. Wow. Oyino lima ne Nina Rose. Man. Luno lwa Nina lulwo. Sagala lugabira muntu omwera lwaffe luyimba lwaffe. No project yani. Lwaffe. Luno Nina. Lwaffe. Luno style ki? Oyo si hip hop. Ono si hip hop. Si hip hop. Oloba luyita ku mugongo. Bantu oyino batwalako erisewo. Nono mwana fefe. Nina abagamba tokuba muno mugongo mu kisenge nze nenzija nenkikkaatiriza bw'omwana agambye njagala ate nga nange mwagala leka mutwale Kampala kuba ekibali omukwano gutatagala manyi bwe gumu. Fefe wakola Oluganda mu high school? Yeah. Wakola Oluganda? Hey. Ate taata wange yali ansomesa amawulire buli lunaku. Hey. Ekitegeeza zinakasigirwa zimanyi? Sizi nnyo sibimanyi nnyo naye era ndumanyi olukuba abalaapa. Oyinamu olukuba balaapa? Who inspired you? General Zamba. Webale oyogedde amazima. Yaman. Kubanga omuntu omulala yakinyumisa nnyo. General. Kitegeeza gwe bw'otuuka wali General as a rapper you bo. Omwa respect. Si General Kabanavyo bonna. Aibo. N'abakusookawo? Yeah, bonna they deserve their flowers. N'abakusookawo kubanga gwe toli mukulu nnyo. Tuyina era bitwalabirako. What has kept you outstanding mu game eno? Ng'oggyeko God is favor kubeera yasooka mwana. Ndowooza ekirala nga bwe nagambye kuwaayo time no researchinga nogezaako okukola ku byenjawulo ezo concepts zange zenkola nga bwe mbadde nze kunyumiza yes no who is who nezo zipaati zentandise wuyo nkuba freestyle ate n'ennyimba n'okuyimba okitegeera nze yakuyimbira lavyo nze yakuyimbira ki nze akyakuyimbira obuyimba obulala bonna obungi obw'omukwano nze yakuyimbira romantiki nze yakuyimbira ebyo byoli. Muyimbi ki omukyala rapa akikubira ne wabanga ali downtown nga tetunnamumanya? Tushi MC Wakabi. Ani? Tushi. Okay. Yaman Wakabi. Ne Rachel. Yaman. Rachel olowooza MC Flower? Rachel olowooza abawala abakyala tebeeyunira nnyo hip hop?
Tebanabeera exposed, I think. So we are always. So be bali bangi tebannaweebwa mukisa oba industry erawo nnyo batannakiraba tebannabuuka. Tebannabuuka kati bonna beegomba ekintu kyekimu, kuyimba sitayiro ya music yeemu, kwambala kyekimu. Naye nga success singa batunulako ku side eri ne balaba kuba Nicki Minaj, ne balaba kuba Cardi B, ne balaba kuba Lil Kim, ne balaba kuba EVE. Ofunamu munnange ng'osobola okubeera nga ye ate n'obeera top naawe. Who is the most successful hip hop artist in Uganda? The most successful hip hop artist in Uganda. People successful. Gomundabayo. People successful. Who is the most successful hip hop artist? I don't have one. I don't have one. The genre is too big to name one. Okay, give me 3. I give you 3. I think Navia is successful. JNA is successful. He's there. I think Babaluku is successful. Ng'osinzidde ku ky'okuwala success. Babaluku the legacy. Era bonna ntandikira ku legacy. Esooka. Mbone bwe balivaawo mu bitabo bya hip hop ki mwebali baliseemu ekimaaka batukutteko batulaze ekkubo ekitegeera. Ekirala bwe bali mu bulamu, they're not doing bad. You get it? So it's worth celebrating. Their life is worth celebrating. One legend mu music industry ya Uganda gwandyagadde collaboratingako naye in an hip hop style with your flavor of hip hop. Nga muyimbi wa hip hop? Ano? Juliana. Our Ugandan legend. Juliana Kanyomozi. Why Juliana? Because Juliana. Oh my God, it's Juliana. Imagine. Mubayimbi because mboza one legend. No londa Juliana. What's that one flavor? Jolowooza nti when you mix your flavor and Juliana's flavor kiyinza okutuwoomera. Eddoboozi lye liwooma nnyo, muyimbi nnyo teryamudawutinga. Ate nange ngezaako nga bwe nagambye okuyiiya ebiki ebinyuma ebituukiridde kati ndowooza nsobola oyiiya ka masterpiece akakabi ennyonyi. Singa bagamba londayo oluyimba lwa Juliana lumu suulemu mba kino kirowoozaako zonna zinkuba no fefe alina katalogu nene alina katalogu nene ffenna tukuzizza naye ng'abayimbi bayinza okugamba londayo oldies ya Juliana emu gye baga nti fefe tudde tusuulemu ng'ogamba nti eyo nga bwe bakuzuukusa fefe okutukula ku stage ne bagamba fefe our freestyle. Njagala lupya. Have you ever talked to Juliana about this? No, we've never met in life. I've never seen her anyway. Tomu inboxing ngako? No. Omutya. Sagala mu inboxing. Sagala nsange mu DM. Sagala nsange mu DM. Oyagala maaso ku maaso. Bwe mbanfunye chance. Mubuuzeeko. With a lot of respect. Bwe kiba kisobose. Tomanya we can even become friends. Watunuulira ki okulonda mu general zonna okulonda hip hop? First of all, I'm a music kubanga oyimbyeko kati nga mu katabo, is it katabo? Yeah, love y'okusoma wayimba. So kyatulabikanga kyatuulikiranga osobola okuyimba. So watunuulira biki ng'olonda general gwe nga fefe? Nali njagala nnyo okuyimba era nkwagala nnyo era nnyo n'ennyimba nyingi kati saawa zino zenkolako ez'okuyimba. But by that time mwawo nga nsalawo ki kye ngenda okuyimba. I think that's when I hit my adolescent stage. Then my voice, boom, it was a big voice. Okay. Your 10 years mu music industry, that means nti abaana bano abakajja abapya oba oli awo bangi bandyagadde okusteppingako Joyce. Who is that one new kid on block right now? Ayinza okuba si wa hip hop bw'ogamba nti okay abayimbi bw'ogamba n'alyagadde oli ayinza okitwalanga fefe asabye
but no okay gwandyagadde nti singa okedde ku machanga oli mucrazinga album wandyagadde omusa ku album yo One New Kid on Block nga right now be bali ku gundi ne bwataba wa hip hop ne bwe mba siyimbye naye kati nkugamba bugambi bendaba abaana bakabi New Kid on the Block waliwo gayi bamuyita ba Blackish Zilla mulaba ku TikTok awankubira Blackish Zilla obazimanya nini nakutyalira sirinda vidi kuba kapeera ku live band ne CD ogaligwa amanyi music wanyo bamuyita Blackish wakabi nnyo genda omukebereko bwenda Bossman wa Bodyguard mazimanyanga mbwerabidde naye ola fefe uliza music wabana ku wali ku ground yeah man Blackish wakabi nnyo then waliwo omuwala gwendabire yankubye ekiyimba bamuyita Mimi Kampala simanga Muhammad alama ulambe olundumanyi oh no yo anzita mubi bamwita Black Zeal the Black Zeal the Black Zeal okay the Black Zeal fefe kati nze bambi nangu bambi ono mwana mbadde simumanyi nekyo kiyimba kye kinyumira nakirabye akakita video ku YouTube okay wakabi ngambe ne Mimi Kampala ani omulala awo omulala kati nina omuyimbi wange bamuyita Kodi Shirino ani Kodi Shirino Kodi erinnya limpandiikire wansi Kodi Shirino bannayuganda balijjukiranga wande oganoonya Kodi Shirino awo itandisa sisi KO DISH taliyo ku kitimba kati Kodish lino akuba taliyo ku kitimba kati naye nsaba bannayuganda erinnya balijjukiranga genda mu maaso ani omulala awo geteyitino webali awo nga tebaweza myaka 5 nga bato waliwo Sean Bullet naye mukkiririzaamu ndaba ajja kikuba waliwo omwana gwendaba ku TikTok naye erinnya lye nderabidde alina akayimba naye ng'emabega lubaawo bannanga alina craft wakabi nnyo nkimanyi mu comment bajjamu kuteeramu naye ng'emabega lubaawo alinga akwata kadongo kamu namufusingamu n'ennyimba ki ne urban music waffe oba kyekyo kyempulira ekituufu naye nga kinyumira nnyo okufaako bufi owuliza music kikaki mpuliriza buli music buli okay no kyembuuza music waba established artist omuwuliriza katono owuliza nnyo music w'abaana abato yenna muwuliriza sijja kulimba ngezaako okugetinga in the no haso ya music ogimanyi bulungi omanyi music bwasumbuwa what do you consider ng'ogenda kukola n'omwana yenna omuto what do I consider ng'ogenda gaba collaboration ng'omwana yagadde okukola naawe muteekawa bwetukola omwongerako ekikyotegeeza kyekiva mu kukola kwaffe bwetumala ebyendongo obimanyi omwana ayagala aba alowooza bwe nkola neffeefe mpitewo anti kyekyo kati kumulaga bwe tukola kyekivaamu nemutuula n'omugamba music ali bwaki tugenda kukola oluyimba bwe tumala okukola oluyimba bino byebiddako nsuubira okukola kino naye tonsuubira ate kukola buli kimu wetaaga okwenyigira ki nanyini mufu yakwatewa ki
ewawunya n'omugamba kuba nafunako kolabo si mu bubi. I was so hard. Nali so ego kukola oluyimba ne Shiba edda nga ntandika Mukama nampa omukisa n'alumba olwansekula bukosekozi lwakyusa nnyo obulamu bwange naye ate satandika ayingiza ssente nze kye nali ndowooza mbu kyekigenda okukola okubaawo. Sooka onnyonnyola akawaani ako akali awo naddala n'abayimbi abato abatulaba. Okay, ffe tuba tulowooza oba omwana aba alowooza bwe nkola neffeefe oluyimba ne lukuba tukira oluyimba luba lwakuba naye lukubye kukomawo lukubye kyenkana ate lukubye lukutu. Oluyimba lwe wakola ne Shiba tewakola ssente? Ate lwandeetera ssente for bookings naye ate lwanyanjula mu bifo bingi nnyo nga lukuwesa stage. Kati ngenda okutoolwa ng'olulala. Ani yanoonya munne kola oluyimba? Shiba omukulu Jeff Kiwanuka yannoonya era yeebadde nnyo. Nali ndyawo kwayitebbo kabakuna ngamba Jeff akola kyakunoonya nemunoonya nemusanga ku dejavu nga nkyamusa kufa nagamba gwe nno saagala kusayininga. Oli okyamuse? nga manyi ayagala kunsayininga nagamba gwe nno saagala kusayininga. Awo nensala nagamba naye olina obuyimba obwakabi. Walina ssente ezishootinga vidiyo eyo? Yazintuma nezimbula nga mmaze okukola audio? Nga tumaze okukola audio ate nga naye yamusasudde nagamba genda okole ki? Genda okole vidiyo? Genda okole vidiyo anayinza okukolera vidiyo. Frank Ajja yali kyali wange nengamba ono Frank Ajja bwe mukuba akaama ajja biwulira era nengenda nemukuba akaama beeyi gye yampeera yali abiwulidde naye ngaera sikola togisobola sigisobola. Kati nentandika okwekweka essimu za Jeevu zikwata nentuuka stress nensukkako nengamba kamugambe nze ssente zikoze zimbuze kati nkoleki. Mugamba ssente zimbuze sirina wengenda zijja. Agamba gwe kankuweereyo ssente zange. Oloni bali ku Spotify yani yange iyo kitegeeza Jeff yakola project yonna n'agikuwa agimpa agiteekamu na buli kimu yagaa kankwereyo ssente zange. Omanyi nga bw'ayogera muvimbi amaani naye era yanyambira ddala boy byonna n'abiteekamu nengaziwa. Wayimba ennyimba mmeka okutuuka okukwata kasente era luyimba ki? Natandikira ku Yes No okukwata akasente. What? Yes No. Oli yes? Yes? You're kidding me, Fefe. Ate ngera kasente ndikira ze batandikirako mitwalo 5-3 kudondola naye era yejjana and it is worth it. So worth it. Who introduced you Mundongo? Mundongo kwa Boyo. Gravity? Yeah, Gravity. Pose erinnya lyali liryo? Era Gravity? Yeah, at a certain time tijali young. How did Gravity introduce you? Like yagamba kino kikola muganda wange. Nasoma naye primary kati yali tano wange. Ate teyali lwakuba mbyogedde nnyo mwana mpuliranga omuva akavimbo kangi. Si kavimbo naye. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobole okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-89-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata.
wano ku Hasi Beauty Parlor. Tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Omuntu namukwasa kasikonda neje bambi nedda oba osiima kale kansiime wala ni Cruise nakula naye nga tayimba ngasamba mupiira nga nze nnyimba era nga twegamba yagala kuba wa mupiira njagala kuba nze muyimbi ekitegeeza bwe yagenda ku ssomero na developing a passion yaki ya music abutwawukanya agenze Port Kampala ngenze Matugga naye nga twesanga mu holiday ekitegeeza bwe twamala senior ffe ffenna ye teyeeyongerayo nze neeyongerayo for HSC ekitegeeza yena asigala ng'afata ki ng'afata endongo ng'agenda okuvaayo nga yeeyita Gravity obulira ne tubyogerako awo era ne twebulako mba ndi ku ssomero ndowooza senior 5 oba first term oba second term ng'akubye hiiti walumbizaayo neŋŋamba nedda nsomera ki neŋŋamba waaye kansomere bazadde bange amaani ne mbasomera ebyabwe ne mbibawa mikaga n'ogimala negimala awo neŋŋenda ku Hip Hop University ne bantikkira naye kati nkunyumiza bwe mba ku ssomero maze okusoma mukama yali antemedde kuba mu bya music nga sisita wange afunye Nubian simanyi gye bejje naye kati awo nga nfunye engeri gye ngenda mu studio nga Nubian antwala mu studio era gye nalikwadingira n'akayimba kange kasooka Big Up Nubian naye anziza nnyo mmeeya yasseewo kati naye ate nga wabuye Gravity yakuba naye hit ate nasoma naye ate erinnya ate certain time tiryali lyange ne layini ezimu zange si mu bubi kati nga nkimanyi anzikiririzaamu lumu mba ndi ku Garden City nzize kuzubaamu nyina kasidi kange kuliko Summertime ebusaawula nesimu tenakola nenesimu nemusangayo nga gyali ng'ava kuyimba baazi oba yali ava kuyimba watu wali walingayo baazi eyo teyali baazi nanfulumayo kyanewunyisa nansanyukira ate bubi nnyo nangamba okola music nengamba kale banna nangamba tugende naawe tugukube netugenda nentula mu motoka nantwala ku first show yali ndowooza ya Tafubi ng'agitegese ku university n'abagamba ono yasookayo nga naye tamanyi kye kyengenda yimba nembakuba ne university yonna Summertime ewusaabala nga nakanziza mu Luganda nekakuba ayayaya nalimbasa abaana ba campus netuvaayo netudda ku Shendala ndowooza yali ku Indigo era omuziki n'abagamba awo nasanga Big Talent yonna ogwa wasooka nga babi Tipu Swizz Eddie Kenzo anti DJ Obeyanye yaliwaawo nga tayagala nnyimbe omutujju n'abagamba oyo nno bw'atayimba siyimba kikyali kyakabi nnyo mwana akuba duniya era okimanyi ekufuula ow'embwa naye nga Big Up omutujju yabinkolera mwana nakola ki n'abagamba oyo bw'atayimba siyimba ne bampaamu ne mbakuba Summertime nabwe yali ebasse ate awo navaawo nfunye omuwagizi namba 1 fani nga bamuyita Tipu Swizz nga njagala Maswaga big up on yourself Australia ya BBC yandaga omukwana ate tugenda otuuka ewaka nga balina ennyumba basuula Tipu Swizz kwelikopita awo ng'ate ebiseera byadda ebyo nga basuula Tipu Swizz
Gavana Zaimo ne Gravity omuntu nange nembagwamu bandi ne tujikuba. Bwe tuti Gravity katawo n'atandika nga jukira nga ze gwakubiri. Mu buli kimu. Egezo otandika Trouble Table. Go ali Vice. Namusanga n'abantu benaye nga tanatandika kibiina. Kati ne tutandika ekibiina waliwo abaali bamwekyandiddeeko. Naye nabo ne bakomawo. Ne tutandika okukwajja ne tukuba bandi. Kati nga mbeera okwo ku kiddo myaka 3. Nga n'akasente ssebo okwasa. Kasente obanga ali ku intaani ate nga kikkirizibwa. Omanya abayimbi baba bayingira music nange nayingira neewagamu nga mmanyi ennyimba ngenda kubayeezi. Olumu bwe lusigaana olwokubiri terujja olwokubiri bwe lunaagaana wakubawo nga 5 gyali nali ntegeeza myaka 3 nenkayiribaawo mu trouble myaka 3 experience Fefe ki ekisinga okubeera ekizibu mu ndongo? Bugumiikiriza nakukkiriza mbu ojja kikola kuba boyi teri akukakasa tukkiririza mu mpewo okera kukezi n'okkiriza kuluzi n'ogamba nze Katonda wange. Ki ekikwasa omwana fees n'azirya n'azitwala mu studio n'akola oluyimba ng'amanyi kigenda kukuba? Because I believe n'abazadde abamu abatulaba eyo studio audio mwangu video nyangu si byangu lwaki ogamba byangu? Okay, like nebuuza ebintu ebikyasinza obuzibu. Yes, I know sente za video nzibu, but I believe omwana asobola ofuna engeri y'okukola video. But kikyawo ng'okuta oluyimba lwo ku flash video gina audio mulina kakodio kyakalyawo. Katawa kakodio akaliwo ka Faith mpaka za Faith. Manji? Mpaka za Faith. Omala otwekamu sente zo mu video nga mu audio kati netutandika mpaka za kukkiriza. Ogamba kati kandongeremu na zino kankubire ne Alani kankubire naani nogamba kandongeremu omwezi omulala ne lugaana olwo ne bakugamba luganye nogamba nedda sebulu n'oluyimba lwange terunagaana naye ate bwe nalabira era Bayibuli egamba muli ba mukisa abakkiriza nga temulabyeko kyobalaba bwe tugaziweera tugaziwa nnyo Fefeka abakkiriza nga tetulabyeko bro. Fefe otegeera ddi nti kati maani kyeka kikubye ndabika ntuddeyo mu bantu kati akawunti era ebeeseka embeera obugiraba yamani buli kimu kiba kyekyo ng'omuntu bw'olaba aba okulaakulana byolaba projekiti z'oba okola ziba zitambula. Ku radio bizannya oluusi tonnagira oba wakaluta bwe luti ne luzannya okitegeera naye era ng'oba olina okukola follow up. Ku level kwoli ne promotion naawe oteekamu ssente wakati bwe muli ba star weesanga luzannya ku CBS nga tonnalutuusaayo. Kati ekibi ekiri ku music kyenyinza okugamba kyenakazuulamu nze nganze tebiggwa tebiggwa bwebiyingira bwe tebiggwa oba olina okuta bw'otata waliwo ata bw'ota promotinga waliwo promotinga like olina okuta ku ssente like nogende wa presenter Fefe ng'oli star tota kati sisasula mba sikiyita kusasula like okwokyayo kale connections tip of appreciation. Yeah, tip of appreciation kuba nabo balaba gye bakujje era tokyali oli Fefe yali abakaabira ng'otuukayo ate nga Alani yalina okuwa transport yennyini okitegeera kati bwenkusanga mu ssebo ne banaye waliwo ebiseera byenzijukira Fefe walina kidredi ekinene nga kidredi oba kyekisinga nno waliwo eyambuma waliwo manager eyambuma manager yagamba ki yabuma kidredi kyange nagamba mbugwe tosobola n'ekyo kidredi kyo neŋŋamba kati kamulekereyo kidredi olwomuziki entondo omwana zikozesa
mulaba muntu butajja mu lugoye oba butakyusa kabiri kumba ayina gwalagako omusajja fefe waina gudredio ogunene obanga teguguzitowerera maama nga nange ntuuka ne ŋŋamba oba ngugjeeyo naye ne ŋŋamba ono gaya ogwo gudredi gwe wakubiramu ekiyimba kya no waliwo ekiyimba tewali mulimba lwa gundi fe tuliko walimu fe tuliko nkusaba wande eyo nalimu nkusaba gimi wande kali ekidwe ne munsekula waina kidredi kyo anko nga nanyiiga bagiyita natidre era bayo bali banyiiga waliwo yakyogerako nokola entondo yansanga mu bbaala muwa ekitiibwa buli ali awo sebona nagamba gwe n'ebyo ebiviiri byo tebigenda kukola wano ngamba omusajja yandiŋŋambye bulungi wama artisti kola bwoti naki ne bwoti naye n'alaamirizaako ebigambo naŋŋamba nono ekibiri kyange naasaaga sijja nokwata nze ku kibiri kati naasaaga kanguddeko oguviiri ala ninaguleka era bwali buto ndowooza nakyo kyalina nefefe abantu baleka nga wakajja mu ndongo nolwakasayizi ko abantu baleka bakujoga abanjoga bajoga naye sitebanjoga nnyo sijja kukolera tewali mwangu asigama musaali mwangu saaki no wali hadimu saali haadi ate tebanteekako era nabo bwahaadi ndowooza nalina experience kugambe namala emyaka 3 mu trouble tabu nga ndi ku intaani kati ngenda okuyingira eno ku byange nga experience nyina nyingi nga nkimanyi mission yabamu FBM ejo olina Arafat awo nga ntandise ebyange. Who was your first manager? Arafat. Big up Arafat Nambemo. Canada. Yeah man. Bwabadde Canada wamulabyeko. Samulabye naye twayogedde ng'avudde. Wamuteerako akaalo. Yanteekako. Tulina Fefe Busi. By the Fefe abantu tebakimanyi naye Fefe tobeera mu collaboration nefa. Kama mulungi mwana. Fefe y'omu ku barapa batata collaboration muli abo. Gwe ne Fiki. Kama mulungi boy. Okubira ddala. Gundi za mwezi kubira ddala. Kubanga man. So kombudi about this song. Ngenda kuuza ku nnyimba. Olimba ro ne Justed. One, nze ng'omuntu music ono namuggyako amaanyi cause music teri muntu amanyi kikigenda kukuba. The first time we nawulira olimba ro ne Justed lwe bayita with you. Nagamba bannange bakati naye sebo there is the way kiyimba gye kyagenda nga kinyuma nga kiseetuka ku TikTok awo. Engeri balunyumira ddala sebo. Kiyimba kyakubira ddala. How do you link up with Justed? Justed naye nvudde wala naye nga bwe nkugambye nyingidde Makindi awo ne Wabuyu. Tubeera kujja live awo kati ba Justed bonna bali babeera kujja live awo. Yali producer awo. Strictly Kweno project mu linking up mutya? Tu linking up tutya. Jojo wange tutera okwenoonya. Ya kyali kya studio vibe kyali kyaki? Twenoonya mu bass boy. Ya bass boy. Yakuba engoma ye. Bass boy. Kuba nali kyali ne George naye nga tetukolangako. Kati bass boy alabika yakikyanga. Tukola perfect tune ate jjukira kisajja kiyimba kikigozi. Era tugenda gubaala ku Sheraton ku Valley. Ogenda tuwa. Fefe ogenda tuweerawo ku Sheraton. Haso nazikoze dda.
yategese ebintu birungi nnyo bigenda kunyuma yabaleese n'omuyimbi okuva e Kenya okay wakuseka tugenze ku collaboration gye mwakoze gye wagase Spice Diana Kapeke Winnie Nwaji Dax Vibes yaman naawe oluyimba luno lwanyumye nnyo. What's the title? Zalina kaleli Zalina Dame oluyimba lwabadde lulungi nnyo. Tubuulire ku ekyabaddewo ekyaliwo behind the scene cause abayimbi bangi but then obagattagatta ku audio session then paka eri ku video abantu balwana waliwo yayasa emmotoka ya munne waliwo neyayuka engoye za munne ku luyimba luno nsaaga ebyo mwagala owulira no olaba engeri gyotulutamu mbadde nsaaga olugambo lunyuma mwagala ebyonoonese tewali kyaliwo ekyaliwo nali ndi awo jukira nkuze nange mpulira ennyimba ezinyumira Mr. DJ Locomotive bikyererere kati nasonga tepanga y'ekiyimba ukimu ekyapatikawo kye okijjukira nena Rose John Black kyaka yamani nekinyuma okitegeera era kigubaaza kati neŋŋamba lwaki siddamu nenkola ki nempanga endala nenumba Best Boy namugamba nyinayo idea eyokugattayo abayimbi tukoleyo nga ki amasabu nze nalina bangi nnyo nalina listi mpanvu kati netugiyitamu ne Best Boy n'agamba tufune bano oyo ajja kukola nagamba nalinga semurabadaba ne Nandolave ng'ali bize Rabadaba ali Bulaaya the Best Boy nagamba Rabadaba naye ali Bulaaya yamaana ayinza n'obutabaawo ku vidiyo biki nagamba tulukolenga lwabataano kati awo nentandika otteeka abantu ku masimu buli omu gwe nakubira big-up mwana nga buli kimu kiri steady Spice n'asalako yamaani ani yawandiika paati zino Nikolai eza buli omu eri muno barapa bokka baatawandiikira Kapeke teyamuwandiikira naye Winnie Nwaji rapa no ya Winnie Nwaji gundi yagiwandiika Nikolai ne Spice ne Dax Vibes ndowooza bakola bonna okay guno okuba ebibyo limba lwakoledde ssente luno si nnyo naye era lwantwalako ssente nyingi lwantwalako era ssente kitwala kyokkola luno oluyimba bwe lutefeefe ssente nyingi n'okuki ekisooka mwana respect sijja kulimba okubira muyimbi munno ekisooka n'akwata ekyokubiri najja mu audio ne mu vidiyo najja mu vidiyo byantawanyamuuko ng'oba oyagala mugikwate ku luno olunaku Spice n'afuluma e Bulaaya bwakomawo nga Winnie ati afulumye Winnie bwakomawo nga naawe ofulumye ogenda okubira Kapeke nga naye akoze afulumye okitegeera kati Mukama era okunyamba n'anfunira olunaku nga bonna webali okitegeera jjukira buli omu aba ne different schedules buli omu yafikisinga ku lunaku lwe lumu fenna ne tubaawo kati ekisooka ndowooza respect mu banno okitegeera kubeera okukola oluyimba lwabangi kyosooka okwetaaga be bayimbi banno okitegeera kati bayimbi banno bwoba tukolagana nabo oba bwoba obazoleya teri agenda kujja ku luyimba lwo ekitegeera kati nabawa respect nabo ne bampa respect ate jjukira byali mu Katonda ate Best Boy producer of the year ate Nikolai baddest writer ate tulina abawagizi ffenna ab'enjawulo jjukira mulimu Kapeke ya Naasi mulimu Dax Vibe muganda w'omuwa mulimu Nakabambo mulimu Namukwa ne Pepe Busi wakuweerawo boy batuyinza wonna okay Fefe public ekulabanga omuntu ali loyo si ekulabanga ne public ekulabanga you a loyal person
omuntu wabakyaliwo yeah. Oyagala nnyo Bobby. You love Bobby and Bobby naye ng'omuntu akwagala because love agiraga through mu kyoba okoze nakusupportinga. What's that one big memory gy'olina gy'ogamba nti basobola ebikemo bisobola okujja, sente zisobola okubaawo, naye nze Feefe Bobby simuvaako mu mbeera yonna cause tubirabyeko n'abayimbi ab'enjawulo n'embeera ezizze n'olaba omuntu ng'akyuse. You're one of those few nga tovudde mu Bobby era nga osigadde oli loyo. What's that one big memory joyina always like joyina ku mutima kyo, that one big memory oba ekyo kyoyina ku mutima kyogamba nti this has kept me with Bobby Wine, oba ayinza okuba naye takimanyi ekyo gwagenda okkiŋŋamba kubanga nze kyendaba ndaba omuntu ayagala Bobby genuine kuva ku ntobo ya mutima gwe. Kati wabadala abamwagala buli muntu ayagala omuntu Feefe. Nze nnyinza okugamba njagala Feefe. Kale gwe manya natandika ndi fan okitegeera ng'abalala bonna ne kati ndi fan naba omuntu gwe nali mpagira bwe nfuna kyase mukola ki emusemberera kati okitegedde ate mu kumusemberera nga si waaki tali negative, always positive messages, always uplifting messages. Okitegeera oyo studio gye natandikiramu nakuwa katuni kabwerere teri wali wadde okubyogerako, teri wadde ki. My first video yata obwereere okitegeera kati bulimu obuntu obutono naye era kyenkugambye ntandika ndi fan ate nkyali fan kati ng'oggyeko nebiri momenti zange oba zenfunako nga nze nange ne musanga oba n'abaayo nekyankolera nina ettuluba lyenkola lyemulabiramu mukulembeze wange okitegeera mbu ne bwe nandibadde tetukola ki tetwemanyi nzeera omwere yandibaddeyo nga ngamba ki Kyagulanyi naye nga moment emu gye nyinza okunyumiza gye nzijukira one of the memories nali nva my first nyonyi nali nva Dubai I think 2016 21 nfunyeyo ka trip akasooka kati nali nva ku nyonyi kolunaku nempitira ku Amnesia nembasangawo nga bagisira eboyi eggaali kati mbabuuzaako with a lot of respect bikyerere kati nagamba sebo ne Kapepe sebo mukaba Dubai sebo mune Kapepe kaba Dubai nagamba mwana kyakabi nnyo sebo bikoze ku myaka emito nagamba naye ate byolaga bigenda kaluba nnyo nagamba but every time you fall you get up kati navaayo nga kanumya omutwe every time you fall you get up nagamba nayagwa kuba tuba tutya kugwa okitegeera ng'ogamba bannange jukira bakutandikirawo wagwa naye kyaŋŋumya nnyo neŋŋamba okay okugwa kubaamu naye waliyo solution of getting up. Every time you fall you get up, every time you fall you get up. So I learned that and kyeŋŋumiza nnyo mu bintu byempisa embeera mu industry kikulaga mbu tebigenda kuba byangu boy tebisobola kuba byangu naye buli bwogwa imuka
tolemera waawo olina okusituka n'okagoba oba akayimba kano kaganye kuba akalala oba eno ddiira eganye goba endala tebiggwa ate naggambye kati Onoonya essomero mw'awanditutta omwana wo. Excella Quality School kwe kuddibwamuko. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe. Bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusangibwa Gayaza Kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 42 ne noti 761 Excella Quality School, excellency our goal. Fefe kati right now simanyi myaka mituufu but what I know oyingira 3 naye abakazi 3 emyaka Twenkane bwenkanyi naye wanje kale genda maaso genda maaso sebo olowooza ku kyokkola family ye waliwo atakirowoozaako ekyo waali are you seeing someone am I blind man I'm not blind are you dating someone what's dating oyina omuwala omukazi mulamu sirige nyina oyina yani Abraham ani tayitaba ekisi tewali kudda mu mirundi ebiri ate nanga matooke mu matooke so Fefe alina omukwano oli hadi naawe sebo obadde ompisa eki sebo obadde ompisa eki balapa babagundi maama nnyawo teri atalina mukwano konse kati ate guno omwaka wekomako tusuulemu first born inshallah njagala muzaaleyo akaana bambi Fefe inshallah ne concert ogenda kola concert guno mwaka inshallah 16 May tuliwa ogogo cricket ball okay tosanyo njagala kifungusa bulungi nga weetalaziza ebyuma waleese Fefe Lugogo Cricket Oval ogyewulira simubi myaka 10 oli musajja mukulu kati oli myaka 3 n'emekaawo abamperekera bonna baba bammala emyaka 10 gomanya abayimbi ababeera mu myaka 10 awo omanyi emikwano gyennyini gy'abayimbi mu myaka 10 bokka abayimbi bayinza okujjusa ku mikwano gyennyini bonna bajja kujja kuba toyina mbwa na muntu yenna mpozi nga banagireetako olwo mpozi ngembwa banagindagako teri agenda gireeta. How was your Canada trip? Canada trip was so nice. And Hope wamuleka ali atya? Hope ali bulungi nnyo bannange ne mwami Alexander bwe basinga babalozaako balungi nnyo balina VIP treat. Tebangawo bampa ekiyumba nzekka ndi Canada bampadde ennyumba namba nzekka mwe bansula tebakusuuliramu gundi Kikolokomba. Nali mu kiyumba nzekka boy. Ate wagendera mu winter. Ate mu winter nga wanyogoga. Bakuleka bulesi bwe batyo mu kiyumba. Nedda sigamba kundekawo. Sikempita ne kiyumba nyumba eri. Auntie yes, I understand. Kimpize kiyumba kyali kinene. Kati bo VIP treatment. Bali bamanyi njagala kulita ekitegeeza.
ne bambuga kuva ku airport bambuza buli kimu kyoyagala bikiyerere enjala ekuluma ne bantwalako oba bayita manga dalene bayita oba mandaga biki sinnagendayo bayina buli kyakulya boyo oba kovu oba kiyerere just nze ekinnuma kuleka wekka mu nnyumba kati anti bamanyi oliki star tebakuyiizayo yadde bamanyi oli star bamanyi mbuweetaaga ki privacy bampe ennyumba eyakafa tebe muli diro likoma eri nze nawe nninza okuwulira oyambuka amadaala okoma eri ne bagamba osobola okumbwe wano bwogenda okukola ki okuwummulira baali bakabulirayo awo n'otemesa abo bwoba nabo totemesa tewatemesa bwoba nabo abo totemesa bali professional nnyo kati bw'otemesa omuntu anakuleetera obuzibu yakutemesa yatemesa omuwala nga yanoonya bibye toli mu nsi yiyo tomanyi mateeka omala gatemesa yamaani bali professional nnyo ate jjukira bamanyi waliyo ne biniganta naliyo ne bini mwanyumirwa okufaako obufi jjukira waliyo amaduuka gaki gebimuli buli kimu wootuuka okusobola okugula ekimuli buli wokola oba okyokya n'okyokya oba okizika n'okizika Canada mwana enyumira lwakuba bantwala mu winter mwana togendako mu summer sigendangako mu summer madamu Hope mwami Alexander African Decent bananga African Decent big up on yourself mundeteko mu summer bangambe ekibaayo mu summer bannange bantu bangaabo nakwatirayo ne video Canada tonagita tell a friend otoba from yanko London mu Europe wali performance ewa Europe yonna okoleka ndowooza London nakuba Denmark nakuba Germany Sweden Netherlands Amsterdam oli muyimbi natambudde ngezezzaako Denmark eyo gye yanyumire kyekyasinga okunyumira Denmark ekyanyumira Denmark tulina anti waffe yatuleka eno mu buto omusajja n'amuwasanga muki oba mu Denisha alina obutuuze bweyo n'amutwala n'abaana betwakula nabo kati nga tubeera tuwulira emboozi bagenda wa Denmark bagenda Denmark kati bamanyi nawo obufaananyi bwe bamukuba oba mumuwulira bali mu ggulu bali eyo bikyererere bro nafuna show Europe tour nekubira anti nemugamba nti nzija Denmark nayandika eno myaka ng'oli muto ddala namugamba nti nzija Denmark nyina shate nzire Amsterdam nagamba pepa olimba kati nalimba Germany namugamba nindamba Germany njimaze kuba Germany nayimba Munich nenyimba ne Stuttgart kati nengenda ku nnyonyi ate ennyonyi teyandeka Germany agende Denmark nagamba wabadde oziyita taxi neninda awo ne bankuba bifayini biki nensula awo mu kisaawe 24 hours nga neetala bwetazibwa olina ebyadda nnyo nali sinnakumanyi nenfuna enyonyi nentwala Denmark ekyanyumira kutuuka ku anti wasula ng'omanyi eyo nga mubeera muwulira buwulizi mbwe omuntu wammwe yagenda eyo nenzikakkana omutima nenkubira ne maama video call nemugamba anti takulimba anti muyina wano anti babeera nga anti kituufu biggwa anti nga biggwa naye nga tebabeera mu ggulu yali yatizaawo ku kyalo ate nga si mu bubi just lwa birooto talina gwe yali yeeragirako naye olw'okuloota muba muwulira omuntu mwe mubirowooza ne musussa alabika bannange alabika nakubira famire yonna nga ndi Denmark ne mbalambuza ennyumba ya anti nsi ki gye wali wegomba okutravoolingamu Amsterdam ng'otandika okuyimba Amsterdam Netherlands Amsterdam
buli muyimbi yeetaaga luke ku Amsterdam. Bigwa nakigamba omuntu buli muyimbi nakigamba omuntu ne mugamba bane buli muntu yali tuseke Netherlands abanage tewabangawo wagenda ku red lights tewabangawo byengezaako kugamba byengezaako kugamba Fefe wagenda ku bitaala kati kitnaye kati nsi kyeyo kati sinema egenda ku butaala manager Gizi wa mtu akukubitaala olowooza yali akomawo ne manager Gizi n'alinnyako Netherlands awo ayinza okudda mulimu abantu ng'olina kusaba busabizi ogamba oyo mukama aleme mutuusa obugezi bwaleko manager Gizi bwatuukayo muba mwawukanye aba tagenda kudda buli obulamu bw'obumanyi omwana yakola Netherlands eyo omwana yakola bannange omuchina yakola Netherlands igwa nakagigenda mugumu nayenze nawulira emirembe gyesu yanko mu Netherlands Netherland Amsterdam wakiwulira ngo omusajja ayimba ne Bobby naga Amsterdam kati nayingira ku airport yaabwe beyo gye bayita bati eyo ndirabidde erinnya nga akapoliisi kali awo ku mulyango anti promota yennyini nagamba gamba omupoliisi akwebulayita sitegedde nebagamba welcome to Amsterdam gamba omupoliisi akuwekulayita okukume oyo kyamotoka oyo kyaki omuliro okukuma omuliro gwo kasatoyo kya airport fire blazing night nga binyuma anko by the way omuntu eyanjagaza Netherlands yali Bobby bannange yagiyimba Amsterdam Bobby alina interview gye yakola oba yali ku lyato abaali bamukolako interview yali ku Bukedde nagamba nga oba yali documentary nga linga nyumiza abakyalibe nayogera ku Amsterdam naga kati mwana wali Amsterdam biki ali ku TV ngamba Amsterdam yali anyumya danga agamba ensi ezakulakulana kati lengere Netherlands waliwo Amsterdam waliwo ekitundu simanyi ngamba wait a minute sajja bakola ensi ngamba mu bulamu buno era bwe nagende France I'm making sure otuuka kwa Amsterdam wavuga ku bugaali watuuka Amsterdam tugenda kukola mukatunugira so anyway Fefe webale kujja naye nga tonnava wano njagala ompeemu akayimba kaako history banaye watuna emingira wa presidenti naye nerabidde history kateekeyo anti bajja kunkuba copyright strike olimba bajja kunkuba gundi naye kanjire wano nkakendeeze lazima mwana abannayuganda okimanyi babadde tebakimanyi baŋŋamba bamalindako njagala kufuna gundi ya luno oluyimba bulungi nalwo story y'oluyimba lwo ne King Saha pretty eno vibe kale yandonga ebeerawo but njagala okumanya oba kituufu luno oluyimba ne King Saha yali confident nga agamba mukole remix ya luno oluyimba gwe ng'ogamba oyagala oluyimba luli fresh kituufu what was the story behind Pretty nali ndudde nga ndi mukwano gwe naye nga tutukolangayo oluyimba kati nentuuka nga njagala tukoleyo oluyimba temusaba nemugamba kabaka tukoleyo oluyimba nagamba naye pepeze nyinayo ki nyina idea luno lwaki tetukola luno nagamba kati kabaka asimba busiimu enkwata pretty yamaani netumukuba kuba baŋŋamba mbu Fefe yali agala bakole oluyimba lupya saa n'agamba tukole luno nali sisuubira mbu ayinza okumpa oluyimba lwolukadde era nali sikiina mu bwongo kati nalina idea tukoleyo oluyimba olupya yamaani nanjagaliza nagamba Fefe tukube pretty ono
tangoda abantu tebalwagala boy bali lwamaanyi. Katusooke tugezeeko okulaba nga tubypassinga tuyita panya kati tusobola kwogera nange nannyini byo naye nkusonyiwa. YouTube benja kugira. Yes baby. Check mic. Tewajjusa gwe mwattu zize kunyumiza ku hisitole ya Uganda eyattu ne ba president abagifuze gwe mwana wattu naye era ffenna tuli bantu leka ntandike ne 1962 Uganda efunye independence baana battu essanyu mu bantu bagamba muntu ku muntu anti sungu bakivuddemu ffe abali mu kintu byali byakuteesa gwe buuza ku Kaweesa era first president yali Sir Edward Muteesa ku ludda lwa Muteesa waliwo Kakensa gwe baawobwa prime minister Milton Obote professor nga wayisa akabanga kanzijukira omwaka gwali 1966 Obote akola ataaka obwakabaka entebe agiwambye ajeewombo n'obwakabaka oyo nno y'Obote wanu the only one fast forward kankutwale mu 1971 ayina musajja we mugwe yali ayinanga yamwesiga boyi imbonakunakuna Obote laba bwafuluma n'agenda Singapore Amini musajja we bwatyo n'amukuba akalipo ku ssimu kwennyini kwe yamugambira mbutodda ate tokozesa mpaka kuba saagala na kutta oyo nno ye Field Marshal si John Marshal controversial boshuwa biri ebya court marshal yali essential mbwate ku big ratio gosiba ebimu wano mbubiri confidential abalabe yalina bangi nga tebamwagala ukirikiriya Nyerere n'alumba wuuyo okuva eri Tanzania kona abayekera gwa Amini get out here yakuuli adduse Libya yafiira Saudi Arabia nga bw'omanyi buli omu ku nsi aba n'olunaku lwe era president eyaddako yali Yusufu Lule yafugamu embuze bwe zityo 68 era terwalwa naye ebintu ne bimwegaana kiruma nga kunyumiza ate bw'atyo yakulwisa president eyaddako yali Godfrey Binaayisa yafugamu ennaku 11 ne bajjemujjamu bwabyo ebintu bino ebyeddala engeri gye byakyukanga ng'onoonyereza ebyaddala kizibu ossanga eyaddako yali ani yali Ponno Muwanga yafugayo ennaku 10 nga naye takyapanga awo ne bisirikamu ne bakolawo akakiiko akawamu nga bwe banoonyambu bwe biddamu ng'obwenyuma ne baleetayo paati 2 awo Obote we yakomerawo nga Obote 2 1980 byali birala kankubuulire Obote assaawo akalulu abantu beerondere Uganda yaabwe agikiikirire DP yaweereza ani Kawanga Semwogerere bagamba ye yawangula naye byakoma mu mawulire UPM yaweereza Museveni agikiikirire bagamba yafuna 1% in the whole country era ekyaddako n'asalawo mbwesika yandiyingira awo ekyaddako tewali mulala titookera olutwa nkuwa malwapu y'emmese kalenji wabutwa atututte mpaka 1986 awo wonna Uganda bambi country laxinga tumaga Katonda okufi mu Uganda nayo bwetyo mbu neefunayo Museveni mu bufunze Uganda yakafuna ba president 9 naye teri yali avuddeko ng'abantu be balonda. Wait a minute. Okay, wait a minute. Luno olimba lwa dakika 3 ne seconds 35. Luyimba lwonna lwogera ku historia y'aba presidents ba Uganda. Okimanyize bulijjo mmanyi wakuba vaasi ng'erimu ebyo n'omaana okuba ne vaasi endala. This is my first time okuliza luno luyimba n'endumalayo. Wow, it's a very woman no wonder luyina views bweziti. Thank you man. Ananga tannalulabako baluyita history ayagala okumanya. Wafa ku kyokuyimba kulimba luno, what came into your mind? Kalulu. Kana kalulu ke twali mu bikyerere. Namanyako mbu abantu balabika tebamanyi bakulembeze bameka bakafuga Uganda. Abamu bamanya Amini Obote aliko. Kituufu. Kitegere kumbe twakafuna 9 mulimu n'abafugayo 10 ennaku n'emyezi. Yamani nengamba kambi sharingeko n'abaki ne bannayuganda bannanga ate ebitatta ate nze atazisa. So eno interview part 3. Eyo interview part 3. Katwina ni part 4. Yeah? Yeah. Ndeta part 4. Ezo zose za kugwayo naye nga bwe nkola ne music oli omulabo. Fefe.
The song is really nice. Who was the producer? The producer was, oh my god, Mukamansasi nagakolako naye omulundi gumu. FBM Nation. Producer Top J. Top Navano mbadde anti nzikompisinga ne interview party twoyoba mu Top General asangibwa ku FBM Studios wali e Buziga. Oyina studio? Ne office wena badde njagala okukyaza nange naye kuba. No ngenda kujjawo. Kubanga mbadde njagala. Nina track yange gye njagala okufeaturingako. Okay. Okay. Na track yange gye njagala okufeaturing. Ngenda kujja ku FBM. Hayimbi. Nakambye kansoleyo kakayinja. Tumanyi nzo kikubira. Omulimu gwo tukoze teguli. Yadde myaka gikyali mivubuka. Nagambye kansoleyo kakayinja fe. Sawa tukwaliriza ku FBM Studios, FBM offices tebakyanoonyeza ku site tuli Buziga Church Road. Omuntu wano nali seat. Yeah man. Ayagala bookinga fefe. Okay. Kale sibula abantu fefe tuve wano. Abadde batulaba bannange bamuyise fefe busiwo mwebale kwekuumirako. Mwebale tuwagira nze mpezeza emyaka 10 mwene ensiike y'okuyimba mwebale kumbeererawo sibafunanga mu buzibu ate nsuubira nammwe temufunanga mu buzibu. Nyina ekivulunga 16 ogwokutaano celebrating 10 years naye era nga theme eri hip hop ku ntikko. Nsaba buli ali eyo obudde bukyali naye bw'otaddamu kumpulira oba yonna gy'oli gwe manya tuli Lugogo 16 May. Nsaba kumpagira twabuukinze dda ne risiiti yali nkinze. Yaman to celebrating wamu fefe busiwo. Yaman sibayimbirangako mu kibuga ate mwandabira kye nabayimbira abaliyo ku jahazi nabiwa obudde. I'm trying to make the best of me, the best concert of me. Kimanyi mulabyeko ku bivulu by'abalala nabyo birungi naye nange njagala ekyange kiwa time kuba wakisinga. Amina. Cruise exclusive gwe mukutu Allen Cruz gemanya. For now ladies and gentlemen, Museve Lounge. Mwelaba.